Oluvannyuma lw'amawulire gw'okufa kw'abadde omubaka wa Kawempe ey'omu Mambuka Muhammad Sseggirinya okusaasaana enkya ya leero, Paalamenti ekedde kutuula wabula nga wakyaliwo okubuusabuusa ku kufa kwe. Ku ssaawa nga 6:30 ng'olutuula lwa Paalamenti lugenda mu maaso, Sipiika Anita Among abikidde ababaka nga Sseggirinya bw'assizza ogw'enkomerero era n'abasomera ebbaluwa ebadde eva mu ddwaliro e Lubaga gy'abadde ajjanjabirwa. Lubaga Hospital announces the passing on of Honorable Sseggirinya, the Honorable Member of Kawempe North. Honorable Sseggirinya has been under the dedicated care of the medical team of Lubaga Hospital. Embeera n'ababaka bangi tebalesse kye kimu era Sipiika n'alagira buli omu asituke okujjukira emirimu gye. We rise and observe a moment of silence. May his soul rest in eternal peace. Ababaka batendereza Sseggirinya ng'omusajja abadde tatuma wabula abadde yeesitukira mu mirimu gye gyonna gy'abadde akola. Nze mujjukiranga omubaka ali practical kwegamba ye ensonga y'okubeera omubaka teyakikwata ndi just kwogera luzungu kwambala amasuuti nedda ng'agajjamu n'agenda mu zigetu ze n'akonnekitinga n'abantu. N'ettaffaali ddene lyabadde atadde ku lutalo n'olw'okulaba nti Uganda enunulwa era n'abantu b'e Kawempe mu kaseera kano bali mu kaseera akazibu. Ye mubaka munne babadde bakulembera Kawempe Kazibwe Bashir ategeezezza nga Sseggirinya bw'abadde ekifaananyi ekirungi eri abawejjere nti osobola okuba omukopi naye n'otula n'abalangira. Sseggirinya yatunda amatooke, Sseggirinya yatembeyanga emiyembe, yavuganga ekigaali ky'amazzi mu bitundu by'ewaffe ekyebando mu Kawempe, n'asalawo akozesa eddoboozi lye n'alumirirwa abantu abadde kabonero kankizo akalaga nti omukulembeze osobola okubeerawo yadde oba watandika mu ntandikwa ennafu naye n'olaba ebiruma abantu n'obeera ng'obikolako. Ng'oggyeko ababaka b'oludda oluvuganya n'ab'ebibiina ebirala beewuunya engeri Sseggirinya gy'abadde ow'enkizo okusinga abakulembeze abalala. Nti we've lost a colleague, ate omusajja yali atandise n'amaanyi mu constituency ye nga atandise okukola ebintu bingi mu constituency. Eddwaliro, ntambula, biki nga byonna bambi agezaako tuusa eri abantu be. Kitalo nnyo. Tulumiddwa wamu naawe, tumanyi nti ofudde ng'olina omutima ogulwanirira abantu, omutima oguweereza abantu, era omwoyo ogwo nkakasa togenda genda nagwe magombe. Honorable Sseggirinya abadde omukulembeze alina ennono ewuliriza abantu, abadde mukulembeze ng'afaayo eri omuntu nga yeekubira oba yasoma oba mwavu oba mugagga oba ava maka agafaana gatya. Kyokka waliwo ababaka abalaze okwemulugunya ku bulwadde obusse Sseggirinya engeri gye bwamukwatamu kubanga okuyingira ekkomera yagenda talina kimuluma kyonna. Naye tulina ebibuuzo bye tubuuza. Kiki ekyo ekyali mu kkomera ekyaleetera obulamu bwa Sseggirinya okusereba ku sipiidi etasaaga kubanga omusajja yali mulamu okuva we bamutwala mu kkomera n'olaba nga obulamu bwe bugenze bukakkana bugenze bunafuwa. Sseggirinya twewuunya nti okuva we bamusiba teyaddamu kuba na bulamu, so nga bwe yali tannaba kusibwa teyabanga na bulwadde era teyabanga na nsonga yonna etuleetera kweraliikirira. Bano batuuse n'okulumiriza nga Sseggirinya bwe yagandibwa okweyimirirwa kyokka ng'ensonga ezimu lwaki yali ayagala awoze ng'ava bweru kwali kufuna bujjanjabi. Naye ate ekituluma ennyo olunaku lwe yasaba nti asaba agende mu ddwaliro bamufulumye ekkomera agende ng'ali bweru wa kkomera ajjanjabibwe mu mirembe. Ekkomera lyatukakasa mbu buli kimu kitambula bulungi. Kiki ekyakolebwa? Gavumenti twagala obwenkanya eri famire ya Sseggirinya. Naye neebuuza lwaki kooti yakandaliriza obutamuwa beyiro. Sseggirinya senga yaweebwa beyiro mu budde yandibadde asobola okwerabirira obulamu bwe. Sseggirinya asuubirwa okuleetebwa mu Paalamenti olunaku olw'enkya babaka banne bamukubeko eriiso evvannyuma n'okumukungubagira. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.